abawagizi b'omuyimbi Alien Skin olunaku lw'eggulo baalese ebitundu ebimu mu kibuga Kampala biwuniikiridde bwe baabadde bayisa ebivvulu ng'akamu ku bubonero obwayolesa okwagala okungi kwe balina eri omuyimbi waabwe. Nze Namungi w'omuntu namusiŋŋaanye ku nkulungo y'Ekibuye ekyaviiriddeko n'ebyentambula okusannyalala okumala akabanga olw'obungi bw'abantu bano bwe baabaddeko. Nange kyantanudde okufuna ekinyegenyege okubeegattako mu ngeri yagali awamu geegaluma ennyama. Ate wano Namusa yatuuse ku nnyooge. Bano Kataba akizudde nti ku bikujjuko bye baliko kwegattibwako Jamii TV Uganda. Wamma kaabuze katono nnyo essanyu lito omuntu nga bandabyeko. Bakulimba omuyise yenna yabadde tayinza kwewugguusa nti bano be baani, nanti bendera za Fangon Forest nga zeewujja okukamala, wamu n'abaabadde beenaanisa amasaati okusiigiddwa ebifaananyi by'omuyimbi nga bateevuunya okukira munyeera. Mu lugendo luno ebintu byazzeemu kigoye weezinge nga kye tujje tutuuka okumpi n'ekifo ekimanyiddwa nga Kalenda mu bitundu by'e Makindye. Kabangali yabadde ekubyeko abakuumaddembe gye yafubutuse empaawo yategeddeyo, ekyaddiridde kugikiika mu kkubo era abakuumaddembe bano ne bagibuukako. Bwe wamma wano ebintu byavudde embwa weeyotera ne bidda gonja waakalira. Abasirikale baakanze kulagira Namungi w'omuntu ono adde emabega nga basiwa nsaano ku mazzi. Alien Skin tetwabadde naye, wabula mu lutabaalo luno yabadde akiikiriddwa omukuumi we ow'oku lusegere era akulira ebyokwerinda bye byonna ayitibwa Julio. Yagezezzaako okwogerezeganya n'abakuumaddembe bano, wabula nabo ng'afuuyira ndiga mulere. N'ekyaddiridde byasi kwe kwesooleza mu bbanga era abawagizi baalabiddwako nga babona emiwabo. Oluvannyuma lw'akaseera abakuumaddembe baapondoose ne babinnyika mu nsuwa, kwe kuleka abawagizi bano beeyongereyo n'olugendo lwabwe mu ngeri yatava ku mulungi afaawoza. Amasaŋŋanzira g'e Makindye twagenze okugatuukamu, mwana muwala ono nga yabakanye dda n'ogw'okuluŋŋamya ebyentambula n'ekigendererwa ky'okulabula buli mugoba wa kidduka kyonna nti genda mpola mu maaso eri y'abaana battu abajja. Oli ku Jamii TV Uganda. Essanyu buli omu lyabadde limutemba ng'alinnyibwako ebyewaabwe. Waabaddewo n'abakugu mu kubunga zippikipiki era wano ow'omutima omunafu wabadde weetegula bukyali nnyo ddala olw'obukodyo obw'enjawulo obwayolesebwa. Tuba tukyaseeyeeya ne zireeta kabangali y'ekitongole ky'eggye erya militale, wabula ekyatumwamuddeko ebyewungula. Yagenze okutuuka we tuli nga tekuli basirikale okuleka omugoba waayo, yonna ng'ebunye bendera za Fangon Forest n'abamu ku bawagizi ba Alien Skin, gwe wamma ebbugumo ne litweyongera. Katono nnyo gwe wennaayagala okugula poloti mu Kampala n'ebitundu ebiriraanyeewo ate ku bbeeyi etali yakaweereege. Ebifo weebiri ebitundibwa mu bitundu eby'enjawulo. Ebuddo wano poloti nzirina okuviira ddala ku miliyoni 5 n'okudda waggulu. Era yanguwa ofune poloti mu bifo ebirungi ennyo eddala. Yita ku nnamba y'essimu nooti 7541 89338 kuweereze.
nkugambye kuno kwabadde kulamaga kwennyini era sinze nalabye tugguka ku Fangon Forest omukulu Alien Skin gyawummulira kyokka ne munda abantu babadde bakubyeko dda obugule era nga mpawona weyisa lubu lwa kigere ekyayongedde okufuula birthday n'okuba mawuuno ng'entanda okulya ekibya. Eno ye Jamii TV Uganda. Amakula ge baatonedde omukulu mu kumwozaayo z'okutuuka ku mazaalibwa ge nago nasanze gateekeddwa bulungi. Ensawo z'emmere ey'ebika eby'enjawulo n'enkota z'amatooke nabyo nga bibunye oluggya. Kyatutte akaseera nga Alien tannavaayo kulamusa ku bagenyi be era buli omu amaaso nga tegamuva mu mulyango okulaba ku muyimbi we. Kyaddaaki yabonesa abantu ne beeyongera okukyamuukirira nga supu wa doodo olw'omukwano omungi gwe bamulinako. Mu bazze mwemu abadde ne mwana muwala ono eyandujjedde omukwano omuyitirivu gw'alina ku Alien Skin. Amanyi bakuyitani? Kamera z'olimu zibayita Jamii TV Uganda akuweereza ku mikutu emigatta abantu. Tuli wano ku Fangon Forest nga tugezaako kujaganya amazaalibwa. Kiki ekyasinze okusikiriza okubeera wano n'okuweeresa ebingi akadde kano kawaayo okuba mu kifo kino olwaleero? Actually Alien Skin mulabanga taata wange ango wange oba mbagamba ebimeka sisobola bimalayo. Karakita ki yasinga okusikiriza okwagala kimenke? Nze buli kimu ku ye bimalayo bumazi bulidde buli kimu kuyimba mbeera ze njogera ntambula nseka buli kimu ndowooza kitambulira mu musaayi gwange. Gwe omusajja ng'ate yakunogana. Waliwo omukulu obwedda gwe ndaba wano nga yeenaanise bulungi akasaati. Mukulu nja kusaba ojje tunyumyemuuko wano katono nnyo kubanga ate wanyekanyekanye n'okamala bumazi. Omulungi alaba Jamii TV Uganda kasooke tunyumyeko n'omukulu ono kubanga yanyumye omusajja yayambadde mwambale. Omuvubuka bw'ati bakuba nnyo sitayiro ziri ze tumanyi ez'akabi naye ogamba nti leero asazeewo ateekeko kimenke so tekisangika. Omukulu gye baliko amanya n'eddoboozi wanaava eno waweesinga okusimbuka obulungi nnyo okujja wano kubanga sijagamba nti buli aliwa n'asasula naye omukwano gwe mulaga mungi nnyo. Kyolina omanya kiri kimu wano tukulagira ddala kuba omwana omusajja ate nga era kubeera pulezidenti wa Uganda ekyo kiri mateeka. Pulezidenti wange bulala simanyi naye nga nze pulezidenti wange. Omusajja ono kamwogerere wadde nga mu Luganda tugamba nti lubaali w'omulamu tasamirirwa ye Kakima ly'erinnya erisinze okutunda ennyo mu vidiyo abamulaba n'okusanyusa abaana mu nnyambala nga bw'omulaba nange nsooka ne mutyamu gw'ate owaaye. Ensonga ki esinza okuleeta wano olwaleero Kakima okulekawo bayimbi bali abalaba otera okiringa nabo? Naye gwe oludde ng'olina abayimbi abangi ab'enjawulo kiki ekyakusikiriza ogamba nti ate Alien Skin kafuna ekifo mu mutima gwo okulekawo bali abalala mbeera ki? Alien Skin olaba basinga bayinza olowooza nti bamuganda nti baki naye omutima gwate mwate si muganda kitegeera kale ye ng'omuntu bayinza ogamba nti ki naye gwe kirina omuti waddala kubaza mulabikiddawo kyaddala kyakabinya omukulu sooka ojje tunyumyemuuko kubanga obwedda wasazeeko dde ogamba otya? Gamba otya yingine amanya n'eddoboozi? Nowaereza Nicholas. Amanya Nicholas. Oviira wakubanga ndaba oli musajja kupya masimaati go okujja nayo kovudde lugendo. Nviiriddeyo emunyonyo naye nga Alien Skin musajja wange nnyo mwagala nnyo mwana. Kimenke ekyo asinga okukyagalako mulo. Kimenke kyesinga omwagalako omusajja ayinalo ate musajja w'omugoberera otuuka gy'olaga. Obwedda ngezaako okwoleka embeera yonna mwe mubadde n'ab'ebyokwerinda otukubamuko ebyasi mu bbanga nga obirabye ku Jamii TV. Olwaleero kati essaawa eno yennyini ndi ku Fangon Forest awali ekinyusi era nga bwedda bwenkulaga nga bendera zeebongera mu bwengula zonna ziraga Alien Skin kimenke era kibanda saababanda. Wano mu kibuga Kampala bw'oyogera abayimbi n'otayogera ku Alien Skin owulikika nga atalina kyamanyi ate ku nsonga z'abayimbi olw'ensonga nti
omusajja industry yonna yajetika olwaleero abutikidde emitimbagano gy'amawulire gyonna si wabula si kivulu wabula olwaliro ajaganya amazaalibwa ge omukulu Moza ayoza olwagguludde n'okumugonnomolako omukisa ate okwokongerako omwaka omulala oba olyawo nze nga Jamii TV Uganda oba omuweereza ku Jamii TV Uganda mwagaliza birungi byereere twongere okumuwagira nyongera okutumwirako bannaffe abamwagala n'abawagira omukutu guno mu ggwanga ly'e Canada eyo nayo obudde esigadde nakumbale okubanga abatuukako ate abakuba eŋŋoma n'embwa yeesigamya ennyama oli ku Jamii TV Uganda omukutu ogw'amawulire gwokka ogwewaayo okubanga gukutuusaako buli kyonna ekibeera ewali eniskini ate mu bulungi obwereere wedda nkuweereza okuva gye twavudde ku lawundi ekibuye ne tujja ne twetoolola tuuto paka Makindye ku kooti paka okubuka wano ku Fangoni Forest sina bingi nnyo bye nja kugamba nja kwebaza okubanga obwedda ondaba nyongera nnyo okwebaza abakadaama abantu abo bali ebweru w'eggwanga abagoberera omukutu guno kubanga ne bwenteekayo emboozi ku Alien Skin ate mugitambuza nnyo ku mikutu gyammwe oba ku bibanja byammwe n'okusinga ate wange bwe yandikoze eki so nyongera okubanga mbebaliza ddala n'okutambuza music w'omusajja buli wamu ne watanatuuka ne tumukakawo lwampaka kwagala butayagala anti kati yafuuka compulsory subject oyagala toyagala olina omuwulira nze oba oyagala oba toyagala ye emboozi nyino gikola ki kubanga nze sirina luuyi gyengwa ndi nampa wangwa nga kituuti kya mile yonna gy'oli emboozi ngikutuulisaako ddala bulungi nnyo awatali gamambu ate kinti ate oba ki mu ngeri ennungi etavvoola etakkakkanya etaweebuula so ndi Jamii TV Uganda emboozi yonna obwedda nga bw'ogiraba wano wendi ku Fangoni Forest waliwoko n'abayimbi ab'enjawulo omubadde ne badiji ab'enjawulo bonna bazze kulaga mukwano omungi eri omuyimbi waabwe mutuufu sigenda kulojera ssanyu liri wano kubanga nowe Mindi asena kamberekereza ebirungi bigwa byokye eddiba ly'ensiririkalira mu ngalo wekumire ku Jamii TV nkyakuweereza ebintu bingi naddala okuva ku Fangoni Forest embeera yonna nga bwebadde olwaleero teri agenda kunyumiriza kuuma ng'oneegese munye ojja kakasa nti nze mu nsonga z'amawulire najja tungatunga ng'emiwalume ejjajja ne kade mweraba enju eno gy'olaba etundibwa esangibwa mu bitundu by'e Kabowa wano mu Kampala etudde ku ttaka eriweza fortis 100 ku 100 kuliko n'emizigo gy'abapangisa ku bbeeyi ya wansi nnyo ddala waliwo n'eno endala naye etundibwa esangibwa mu bitundu by'endejje ku luguudo lw'Entebbe wano mu Kampala ettaka kwetudde eriweza fortis 5 ku 100 naye etundibwa ku bbeeyi ya wansi nnyo ddala ne eno gy'olaba etundibwa miliyoni 40 eweza fortis 5 ku 100 esangibwa mu katawuni k'ekitundu ekimu mu bitundu by'ensanje ku luguudo lw'e Masaka n'eno gy'olaba okumpi n'ekkubo naye etundibwa eweza fortis 30 etundibwa miliyoni za Uganda 14 zokka ng'esangibwa Buddo okumanyisa ebisingawo ku ttaka lino lyonna ly'owulidde yita ku namba yange ey'essimu nooti 7548 emboozi ennungi ezinyuma ku Fangoni Forest nkyakuleetera nnyingi ddala nanti ebirungi byafuuka ndagala namwe ezitaggwa mu lusuku sigala ng'ogoberera omukutu guno Jamii TV Uganda mweraba.